bali bebisiyaga anti kakati nze nasabye wuliriza nze nasabye aba bayimbi abanwanisa kintu kimu manyi bye bakola mu nkukutu manyi bye bakola mu byama oba okitegeera nabagambye baneesonyiwe yena ngolokokerako nina wino we mu bungi nina screenshots nina videos nina ebifaananyi njabita eri media yena numba era Levikisoni Kupi Blai Exodus gundi Danjalo Busula mwena manyi bye mukola mu nkukutu njabijjayo kigambibwa nti oyina bujja si bujja bwe tunajjayo wino ne tumulaga ensi ejja kujajinga lwakuba tubeeramu ne guno omutima gwa Kristo ntugana naye baganda baffe ebintu bino bwe tubijjayo ne tubiraga ensi omuyaga gujja kuba ki gujja kuba mungi oba okitegeera so besorting basigale mu leeni zaabwe nange nsigale mu leeni yange si musango nzera neeko kubeera n'abayimbi nga banzikirizaamu nga bakkiririza mu vision oba mu kwolesebwa kwennina ate bano abayimbi babadde ng'ababadde babeera balinga like forgotten artists oba okitegeera babadde underdogs kakati Lanek nfubutuseeyo okulaba nga tubajjayo era ogenda tandika okulaba talent omupya ng'avaayo ebiro byabo abo abayimbi biweddewo kigamba nti nno wali oyagala kuba superstar ne bigaana nze naliko omuyimbi wuliriza naliko omuyimbi nemmaliriza microphone nenjiza kugombolola oba okitegeera ne kaye yennyini yayimbako naye olwaleero takyasobola kuyimba nedda tukubuulira mazima ffe twaliko bayimbi industry eno tugitegeera buki bulungi nnyo twali tuyimba ennyimba ate nzina kuba Yesu agamba jangu nga bw'oli esaala zaffe n'ennyimba endala nnyingi kakati Wisdom kaye oluyimba lwe sikyalujjukira naye yayimbako goge mazima sina kirowoozo kya church mundeke katonda tanaba kumpita eri church naye katonda yampita eri abayimbi and ne signs muziraba numbers muziraba ffe tuli bantu ba numbers yes njagala abo nabo bakere ku macha bajjeyo abayimbi be balina mujja kakasa nti Lanek yajja musajja w'amaanyi nze sobola kwegatta n'abayimbira mbannabbi ab'obulimba agezaako kunoonya connection ba gospel music okulaba nti gospel yeeyongerayo yes okirabawa kibalekawa okuba nti till now mulimu kwerumangana nti si kwerumangana kikino kyennyonnyola ensi omuyimbi ayimbira mbannabbi ab'obulimba tasobola kukwatagana nange ekyo kyo tekisoboka because Lanek nsupportinga enjiri entuufu kati bano abayimbi abayimbira mbannabbi ab'obulimba ekizikiza tekisobola kwegatta na kitangala katonda si wa aganaga katonda ayagala obeere hot oba obeere cold kintu kimu bannabbi b'obulimba mubiraba Bible gamba tunaabirabiranga ku bikolwa byabwe bw'olaba omuntu ng'alina byakola nga Bible tekkiriziganya nakyo oba nga tekiri mu Bible oyo aba nabbi wa bulimba temumuwayiriza musajja wa Katonda ffe tugendera ku Bible kyeyogera asasula abakozi wali olabyeko omuntu akola awantu n'akolawo emyaka mingi nga tebamusasula abantu babeera wuliriza abantu babeera n'emitima gyabwe era abo bonna banwanyisa lwa kintu kimu success yange nze saagalangako kubba ssente kyova olaba bonna abayimbi ababaddewo mbadde mbasupportinga nga nzija ssente mu nsawo yange kati reason lwaki tukozewo ekibiina kino twagala okumanya ani ali naffe ani atali naffe it's as simple as that era abali naffe be bamu boolabye this week nga bazze be bamu be walabye last week lunaku lwakukola n'abalala bagenda traveling okuva mu bitundu ebyenjawulo okujja Wisdom Kaye sawukanye naye mu ngeri embi era akyali wange tukwatagana bulungi obuzibu obuliwo nti ye mukulembeze wa Federation of Gospel Artists Uganda arenze ndi mukulembeze w'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga lya Uganda kati awo ndowooza we wali obuzibu but nze sikirabamu buzibu because abayimbi buli muyimbi ajja kgenda waawulirira emirembe wa awamukolera nze kyeŋŋamba era twagambye abayimbi bw'owulira nga bw'obeera ne President Lanek kikolera then come bw'owulira nga obeera ne Wisdom nga kikolera then genda eri ffe tetukiinaako buzibu bino ebintu Musumba Jackson Ssenyonga tabiriimu
and then fe sintalo z'abasumba sintalo za kintu kyonna we are standing for the true gospel era abayimbi abo bonna abanwanyisa gwe batunulira obalabe ojja laba nga bayimbira bannabbi ab'obulimba sikunteekamu omutima ffe tuyimiridde ku Bible kyetugamba okukola era kyetukola. It's as simple as that. Nsanyusa okubalaba era nsanyusa okumpa opportunity okujja okubalaba. Nze amanya gange Zefina Magera abangi bampita Ugandan Shakira mu umma nkolanga secretary umma kibiina ekyateekebwawo abakulu baffe okubeera nti abayimbi tuba n'eddoboozi eryo nga tetwawudde langi eddiini amawanga or anything else naye nga bwe bagamba nti abayimba nga tulina eddoboozi eritya limu. Ekibiina kino muyinza okuba temukirinako background mesalaneki ojja kusaba nkolemu ka elaboration katono because balina okumanya lwaki balina okubeera nga bali part of it. Uma kyatandikibwa abasajja abaganda gwe be bayita eŋŋwaŋuli mu music nga bamaze okulaba nti Ugandan musicians tetulina ddoboozi. Omusajja Jose Chameleone tusooka tumukubireko mu ngalo. Omwami oyo engeri gy'ayimba ennyo Oluswayiri one time yakeera nga bamutadde mu association eya Tanzania forum n'agamba kumbe these people have an association ffe tetulina nawe tukuŋŋaanira. Batandika nga pressure group oba mwagirabako yalimu radio omugenzi Papa Misa Kisemakula, Silva Kyagulanyi, Juliana Kanyomozi, Isaac Ruchi Papa, Angela Kalule n'abalala ne batandika nga pressure group nga bagamba lwaki UPRS mutunyigiriza temuwa abantu royalties zaabwe. So after them pressurizing UPRS bakiraba nga there is a need of having an association. So that's when they registered Uganda Musicians Association era be baliko nga abawandiika ne baga tutandike association. Batandika mpola ne beerondanga bo naye nga bamanya abayimbi nti twepinga ne bitandika mpola. Julius Chaze yasooka okubeera chairman n'avaako. Mwawulirako Sophie Gombi era ne bayita abayimbi mujje bannange twegatte nga tebajja ne balonda nange kwololwe nawulira ne ŋŋenda ne banonanga secretary. Njagala nnyo nsaba nnyo tuwulirize this origin tumanye waje tuva. Tuli banjawulo nti onayimba reggae gospel what but we should have a family and we should have one voice. Batuka ekiseera ne baga tulonde era abayimbi batono bajja ne bagamba mumanyi tugende maaso. But right now I'm very happy nti the objectives, one of the objectives has been achieved. Nti olaba bino bye bakayana bye tukayana abantu bategedde nti tulina okubeera under one body. Abantu bategedde nti tulina okubeera with leadership esobola otutwala maaso. Government tegenda kukolagana no kuba buli omu tugenda kubeera nga tuli noise. So we should have one voice. Abasajja abo bakola structure ya umma nebeera nti ku body yayo ina representations kuliko ba officers batano abali main, a chairman, vice chairman, secretary, treasurer and PR, public relations. Then ne bajeno wansi ne bateekayo representations ne bagamba nti waliwo gospel, Islam, singa chief aba gospel. Kati nzija ku kinyusi bw'obeera ku Uganda Musicians Association njagala njitwalenga ndagamuntu. Buli munnauganda alina ndagamuntu. Ffe abayimbi tulina ki ekitulaga nti tuli bayimbi? Tukuŋŋaanira wa? Kaadi eno ejja tuyamba okubeera nti obali bwangu omuyimbi essaawa eno bw'obeera ne ID eno ne backup letter from Uganda Musicians Association ne bw'oba osaba visa it contributes a percentage nga bagikuwa. Okubeera Uganda Musicians Association tekikuggyako okubeera nti oyina akabondoko we mutegeeraganira. Kati for example mwe mutegeeraganira wano Gospel Music Revival. Yes. Kati mwe mutegeeraganira wano nti ffe tuli bayimbi
olina kadiyo naye nga tukuŋŋaanira mu gospel what n'omuntu ayinza ogamba nti nze ndi muyimbi owa gospel naye nga nkuŋŋaanira wano